Gwe tuli naye no bamuyita Lydia Jasmine. Tumwongereko linnya kyeddala. Lydia Jasmine. The Queen. LJ. Tunoonya lyaffe wano. Tugenda lino. Liriwa. Kaomera. Bw'ogamba ekintu kiwoma wakirya. Nedda. Bangi mbalumirirwa abaali babaddeyo okwo. Baleeta obujulizi. Obujulizi. Nyoba abalimba oyo. Nyabo nayenga tubaliriza mukati akatambula wano kulogola Simba Facebook ejjude comments ebibuzo biyitirivu netujja kulaba engeri gye tujja bikwasaganyamu mu ngeri ennungi. Of course nze Kako Siruto Kyoto ne microphone soja nineno nowagwa kubiri gwange chenda musamba kasirisa satuke mu meverde Simba program enu je yedembe babuza ko na watu ya kuchera mu bira kasirisemu www.radiosimba.ug nyongero kwata twabuza ko no kwaniza ko program toka malirawo akaungezo baka tundu na kuno olwaliro munana paka 10 kuyiri byobutakusirisa myadaka muna akatona kuza ko kwaniriza koze kakamde ansa tubagambye nti olwade twegati twako mwana tukana katoto tololo tonto eranga okumanya mtotolo bwe totolo to aga Lydia Jasmine ababuza kakala keko batuongeremu Lydia Jasmine kakala keko kakala ya dress bajira byedda abantu wala kunkubya kayero kakunyumidde kakala ye mwala ali kunacho atakwatanga yadde mu kizigo tayombanga nacho kabuza nti kanasongera mbade maikabuza ye mwala atakwatanga mu kizigo tayombanga nacho bwe bamuzaala bwe yasigala okuva mu kyogero kala yeyo mwana twatukula chocolate ebimu ku biroto yoyagala abazadde bo babbalabeko ayambadde bulungi ng'omuntu azze wamanye wali ebbugumu ebitundu ebimu tabibisse ebiriwa omukono mbikagwa ale bagamba amagulu nga bisse kakala wagenda totandika sirise ne baba oli smart by the way ebyo byonna tuliyo abantu abamu babeera ku radio kule bagamba kati omuntu aba ayambadde atya example betulese ambadde bulungi ng'omukyala you're very smart. Thank you very much. Namwe muje bali banna naye nange kambabuza agamanya mwageteesa Kakosi kakalamba tebinna ojja tutegeera mpolampola jagala nange mubuze nga bwembabuza Lydia ojja tutegeera mpolampola kuba njagala okumanya nze ndifaani wammwe bayza kiviira mu kwetegereza nga namwe mutwetegereza nawe ojja kututegeera era we tunaabira ano ng'olonzeeku gw'ogamba nti oyo akatebe ako mwotudde mutuddemu abayimbi bangi ate buli omu atuddeawo abadde ayogeza mazima kali oli mwatudde kabalimba osheni watudde kati bwe tuba twagala gwe tuleeta nga tukimanyi nti mwogezi w'amazima era atya Katonda tumutuuzaawo olw'obulungi bw'ebibuuzo okulayira olw'obulungi bw'ebibuuzo bye tugenda obbuuzi nga tetwagala mukulimba ne tukutuuza mu katebe akali holi oli waddembo kasukamu n'odda wano bw'oba wuddanga by'onooyogera bya bulimba ng'odda mu kano sigala awo abatuwuliriza nga mujja omukimanyi bulungi tutandika n'akanyumero akagamba iye oba nedda Lydia Jasmine bino naye tetunaba katandika katusooke tukuwa omukisa osooke obuze kubawuliriza balubogola Simba abawuliriza balubogola Simba bannaye nayagala dde okujja wano kozi nino beeto nga ndudde akasimu bakakubye nga naye nga bwe mubimanyi mbadde nkosaganya ebintu bingi ebya management kutereza nente oluyimba luli lwe nali njagala okugirako ate ne lubeerako issues olwampanirira ababa banjagala balumanyi bakimanyi ekyaliwo nga nina olinda project eno efulume kati ndi wano muli mutya mujjebaleko mwebale kuwuliriza nze twakusonyiye dda awansonyi wadda gwe munange ekizibu kyolina kiri eki omuntu akunyigira talinakulaba naye kankusisinkana naawe twogeremu olujja ng'abyeragamba naye mwana abazadde badde bagamba oyiteyo oko babuuzeeko kakalamu tutandikirawo kale abasaba ne bannyabo abawuliriza tokamalirawo akawungezi k'olunaku olwaleero nokubaite okutiginya ebyafaayo n'okutiginya kompyuta na buli kimu okuba ate atunoonya omukyalo ono yaani
abamanyi oba oli awo bano bachali bafa aba big eye bachali bafa abateka ebyavo byabayimbi gano ke kasero okutulanga batuleza mu gwe kibanga kitufu basi kitufu Lydia wali okubatera gamba ndine vampiriza era wayogera kitufu abakulu ne bakyusiza mu ndangiro kale okusinzira ku mbere no ngawe tujiraba Lydia Jazim batugamba nti azali bwa mwaka wa 1990 mugumu enakuzo mwezi 27 watu chenda mugumu chenda mwebiri naye ngaze 27 yeah omwaka chenda mwebiri yes 27 abonye ebonedde mu bitundu Lydia yazalibwa mu bitundu by'emma tobala myaka semugizeyo tubala mu chenda mugumu kati ndeka kole kikyusiza ddala lumu mubala namwe chenda mwebiri otubuli chenda mugumu tutwale chenda mugumu chenda mwebiri kali chenda mwebiri kumulwenda chenda mwebiri ebe batayipinga baba bijjawa kati obatereeza olwo emyaka emeka kwano bawandikako ninokusereza biography eyo netera nagiwezeza actually Saturday wedde 27 yabadde Saturday akati abiri mumeka mumusambu emyaka 27 emyaka 27 kyovula batwakwise totololo emyaka tebagibala kale tusigazaawo naye kale batulagane nti omwana tuono abadde yazaalibwa mu bitundu by'omukono eyo gye yabeera yes kunagalama hospital gye wazaalibwa kati saawa zino batulaga nti mutuuze w'e Kampala ajjudde era Munnayuganda ajjudde era ayina ne obutuuze obw'e Uganda obujjudde yo n'amaanyi nze omu kubasooka ogifuna asomyeko muntu yegwe asomyeko era nga batulaga nti yasomerako ku Mautek business school n'afuna bachelors of business and administration and management omuli mukyala wa business nyo n'amaanyi ebisigadde eno ejjudde graduating at 2015 yeah mu business administration and management nonyako mulimu amusajja ali kwa ate nonya ki business yange kwe kuyimba kati omukuyimba kuno kwe genda okuvaamu businesses endala emyaka gino egy'emabiri P1 P7 senior 1 senior paka senior 4 senior 4 paka senior 6 taina wabiraga wali kubonaabona kwerere oba nakukyusa amasomero ndowooza kwebiri primary wagisomerawo amayi buli muntu akera n'akola biography ye naye kuyange gye mmanyi iyo primary nali Jinjaawe abantu asinga kyo baba ngamba ojake ndi webusoga naye nedda nakwira wa anti wange bana abakulingiza kojja agala teeka Lydia Jazoko kakala mbasaba musoke omulaba ntegeeza abantu bwe tukyaza abakazi tulina wana abasajja tetutandise okuwandiika abatulingiriza tujja kubasoma amannya gammwe mutusaasire naffe byetuleeta tusobola obubyekolerako buyambi emibiri gyabwe minene ennyombu bayaba basooka tusigazeawo nabanga akutte primary waliwa Jinja mazo balangira besoti so bayita Victoria Nile abali eyo nga balimanyi bali kusoma lyakabi nnyo Jinjaawo basomera biri ku source of the Nile wow paka P1 paka P7 yes ne nkomawo e Kampala senior 1 to senior 2 esoma baliyita Namaliga St Mary's Namaliga ebombo 3 to 4 when alina FF busa wetwa chebamita obi yawe twali kusoni baita Cityland kola ya kuita girlfriend gajao Cityland College Matuga gena mpola yagamba ate yali afidde wano mukasibe kabalimba kitegeza yali alimba nyakuolereza malene vere kakati Well, when they say senior 5 to 6 5 to 6 4 to 3 when I NFF busa Cityland College Matuga 5 to 6 nembera wano baba abamanyi ba High Temple weli awo waliwo sono balita St Margaret Chikaya awo nali ngana wena bojja era nze yasinga awo mwaka ogwaffe ogwa 20 yali 20 kyawo okusinga eddalu mu senior 6 nze nasinga nafuna 21 omayine bana abawandikanga never forget Chikaya abeddalu nabo yagamba nze nasinganga eddalu abajimanyi basogendawo ne babuliriza ne ku Cityland musobuza fefe busa era nze nasinga musinyafo ngojeko fefe gwe tumanyi
tuweyo bojjukira ogiyoba obbibo wasomako na mwezi amasomero ago nga mututu mufunga nga wali successful musonga mino gamba ayo oyokola bo Uganda gundi waffe eyali ku Cityland ne Fefebusi HM waffe headmaster Mr Bruhan ali mu KCC mukulu mu KCC mumumanyi ba Bruhan bya Ruhanga ali mu KCC twagala kuba student ate wali bayimbi bende bayimbi twagala bali successful Bruhan muyimbi ate munga abali successful ngoga natulanga ne gundi mu kibiina neseba tali kalero era ekivulu ajja n'asasula tebo ya milioni 2 honestly waliwo bensanga kawo mu banka waliwo sofa nga babiri bena akasanga mu bank nga bakola mu bank batera I think that is okay, that is good. That's good, yeah. Waliwo abaline mu music industry by the way struggling naye nga si bayimbi naye nga bakola emirimu ejo mu industry mu promoters you know yes si banyi nyonyonyo because omanyi music ono bwali keeping eno nnyo tetugenda nnyo eri mu bantu yeah but once in a while osanga abaana abaana ba pastor nayo ne pastor wali gwe Marvin Chinji pastor yakoze ne church pastor yes mwana ki era yali atusabisa ne kusomera mwaka kigo gwali ofunye mu boyfriend yali akutokotaawo no kati saa zino nga womujukira we nga tukyali kubya amasomero eyo boyfriend ojukira jali ekintu ekyewunyisa ate nga kituufu kyemuyinza okugamba nti nimba sadetingako musomero eddamu tula kukatebe kadadda mukali akabalioba oyagala okkirize nze nabagambye senga buli we munkyazanga ku bintu by'okusoma ne muyita Fefebusi wangeyaokuga mumubuuza emigo gye bali bagenda omukubanga nkwana baali bagala namugoba kusoma